Dokita Kuluthum ne Acram byatabuse dda bannange omwana Pretty Nicole ye akibakoze aliya ne skin uno munnange omukyala bijja kwetagisa nga nammwe ate mubyerabiddeko naye nga mugamba mutya mwasiye mutya wamma ekiri ku birthday y'omukulembeze w'eggwanga kiri kitokota nga sekisaanikire kansuubire mwasibye bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribe nga era onyige ne mu notification bell olimwesubwanga byonna byembeera nteeka yoyo munnange ekiriyo banaye abantu nga balaze president omukwano ekiri wali obululu amazina lekaleka ye njogere kindeke ki ng'okyolina okumanya ekiriyo kiri kitokota nga si kisaanikire bannange bye biri mu side eze ate yo nga nkugjeeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka wa mwana mulenzi Deira Yugi bannange ebiraavulaavu kiri kikabuka kyala amawulire amalungi agaliwo mbu ennaku zino mama kale munda kale bye biri mu side eze ate wa Deira Yugi amaanyi g'omugongo gwakoze bye twagala ate nga nkugjeeyo bwentyo nkuvuze butereevu paka munnange busoga era ng'olunaku lw'ejjo wamma twafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lwaki abazinga w'ebusoga okuvaayo n'atwanjulira era tugamba nti yafunye dde ekyana kiwala ekigenda okubeera kikwini era nga kiyitibwa Mutesi Jovia era nga munnange emikolo wali wonna gigenda kubeerawo mu mwezi gwa Novemba ennaku z'omwezi nga 18 bannange kale masanyu meereera ate ku sayidi ezeeyo nebba munnange bajaaji bakuno batandise dde okugamba munnange kyabazinga naye alimba nnyo nnyombo oyo muwala tamusaanira mbuno yali asaana kuwasa ono Queen Abenakyo ono yali yeesimbawo kuwa Miss Uganda naye baanammwe bannange lwaki mutandika ebyo ebintu naye nga wamma kyekyo kuba mwana muwala ono connection zonna ezaali zifuna ono kyabazinga yali azirina naye munnaye omukisa nga si gugo neew'okuloota tegubabuga ate yo nga nkugjeeyo bwentyo okuvuze butereevu paka wa mwana mulenzi Kimenke aliya ne skin yuno omukyala yagambye mu yazira n'omwami we olw'okubeera aliya ne skin bannaye kamubatuuseeko aliya ne skin kikuyimbira ebiyimba ebirungi kikusanyusa kimatira soko kigamba awo mu kamera aliyeni kibeerako ate ku Galaxy Kimenke yena gyali oba yena gy'oli manya olina faani waasinga okwagala mu bafaani bonna kati kyekimenke we kijjira wano kikyoyinza kikolera tugeze tukubye saapa surprise ne tukireeta kizaalira omwana yenjagala ebyo kyogamba ovirawo mu bufumbo bw'olimu nze simanyi oli gayi simanyi namwagala n'ensukka ne ku bba wange ate awo munnange wetutuuse kati munnange kinaava eri aliya ne skin oba okugamba nti yes bambi jangu onzaalira omwana kuba yo omukyala ali ready okuwa aliya ne skin omwana ne bannange bakyalammwe tetwewummuzaako ate ngagenda Dokita Kuluthum nebba Acram munnange noono omuwala waffe gwe twakafuna Pretty Nicole munnange bagenda ne beekwata ka vidiyo tebaali babi nga bakateeka ku TikTok mwaye munnange abakyala n'abasajja ba polosi omugambo naye ako ka vidiyo mwana muwala Pretty Nicole olina w'omutunuulira nga tateeredde wamaguka watunuulira omusajja wakola ki kati munnange bajaaji bakuno batandise dde okugamba Dokita Kuluthum munnange w'otabeera ogenda kifuuwa ng'okizza munda nti kuba munnange oyo y'omuze gw'alina kwagala basajja baabane bannange naye munnange Pretty Nicole naye olwalabye message nga ziyitire n'agamba nze ataba mu mbeera bannange yatabuse ka vidiyo ngenda kubanga bateerako mu maaso awo n'agamba nze gwe muwaayiza n'ekisoko oyo anko wange bannange kambateereko ka vidiyo nammwe mbyerabireko mwasibye mutya bannyabo kansuubire mwasibye bulungi kubeera abakazi be basinga okunvuma lwaki muyina empisa embi lwaki temwagaliza kwegamba muddawo ng'emitima gibaluma buli lwembeera ne anti wange ne muwulira nga mufa bam doctor, she's my auntie and she can't listen to your words kuba mwogera bibi byokka ate n'ekirala ekisinga okunneewuunyisa nno abakazi abataasoma bino ebyalemererwa bino ebikazi ebyadiba byebindiko tosobola genda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba ng'ategerekeka era babi be banvuma naye nga bambi kimbadde mbagamba mundekemu mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe Uncle Acram, he's my uncle mwe mba musobola okwagala bazadde bammwe nze si wendi and right now nsoma ekifo ky'okugamba nti kale mukama muyambe bambi ayite oba kimuli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza mwagala Kuluthum ansuule mwagala ki
kuba sitegera ki like your intentions. Oba luli we bankubanga like sina kyenkoze kyekyabasonyiwa neera mwagala nkube mwagala nkuba nkanyuge oba muzijjako empisa zammwe embi n'ennubu kuba ekisinga bino ebikazi ebibi ebyadiba byebindiko nze omwana alina future lwaki mwagala olinnya mu future yange buli muntu Katonda aba n'omukisa gwe yamutegekera mukitegeera buli muntu aba n'omukisa gwe kati mwe mba mwadiba nga mmwe be basinga okubbira babba bamwe kyakamwogera mu lwansonga mulina ennaku nnyingi basajja bamwe bababba nnyo naye nze si wendi ndi kusoma kati because I think mbulayo n'omwezi gumu ogw'okujja nkola ebibuuzo byange kati nga mudawo nga muŋŋamba ebyo ebintu ebigenda like ebitangasa na kungasa ebisobola okunzija obujji ku mulamwa naye nga tekisoboka bambi and ensobi zikolwa abantu. If I did my mistakes in past years kati siwe kigenda obba mwemba mulowooza nti nawe ekitowe kiri mukigire bwe muti but siwe kigenda obba and people who do believe in me they are there tebajja beeranga mmwe bo gye bali mwemba we mutyo nga we mukitwala bambi mulabya siringa we mulowooza era mulowooza we mutyo kuba mwadiba bambi bunaku mbeera n'ennaku awo nga mugamba bannaye biki naye ate omuntu obuvunaanyizibwa sinabalaba mu komunene okomenti ya muntu w'amagezi kyekyo ekinewunyisiza ebikazi ebibi ebindiko bye mu kunvuma mundeke wemba ndi mulungi nga mbatiisa mundeke teeka ndi mulungi nnyo kyemuva muntya temuntya siri mubi obulungi bwange naye okuba obulungi nakyo nakiri kati singa ndi kibisinga munjogerako okuba omulungi nawe twakola musango singa tuli babi ne bambi mutusonyiwe mutuleke Dr. Coach is my auntie and ddala si byakweyisa bweyisimbu auntie wange ddala Acram uncle wange ddala si byakugamba mbu mbasanze busanzi ntandise bamamiza bba ankolingisa no by my relatives wemba mwina bye mulowooza mulabe ne false minds zamwe mulabe sinakubuuzaako obadde oliddawa nkyalayo kimanyi wedda sinakubuuzaako mbuuza tubuuzeeko by'omulungi sibeta n'omwami mazima wangi God have mercy upon sibeta n'omuhazibandi omukyala omukyala wa mado wangi omwami kati nkoze ntya okukuddamu nti nsibye bulungi ng'ompaako ku haaga oyagala haaga nati mba kati gwe wofukamira mba njagarirako ne haaga okumala obulungi mazima kati tuula nkulage ntuule tuula nkulage kati soko ŋŋambe mpozi ŋŋenda kugamba ki kigenda okugamba